Amina. Amina. Mwebale kusinza, mwebale kwagala Katonda wammwe. Era nsaba Mukama akibabalire. Mwebale obuweereza obulungi ng'ekibiina ekya Ugama. Abamu oluusi bagenda eyo ebunaayira, Katonda bamuteeka wabbali. Naye njagala okwebaza olw'enteekateeka ennungi gye mulina, nti newankubadde muli ku mawanga, Katonda wammwe mwagenda naye, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twagala okutwagala ate era n'okutuwa omukisa okugabanako ffenna ekigambo kya Katonda. Njagala okwebaza olukiiko olukulembera pulezidenti awamu n'omukyala, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe, olukiiko olukulembera Ugama. Ate era nga lukulemberwa chairman wami n'omukyala mukadde, ate era awamu ne bammemba bonna olw'enteekateeka ennungi faanana bweti. Nsaba Mukama w'omukisa. Siyinza kubamenya ne mbamalayo kubanga olwedda amannya gonna bagamenyire bagamalayo, n'okwaniriza kwonna mwannyinaze akukoze. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwannyinaze abadde ayanjula agambye nti nina abaana basatu, abaana ninazaala, tulina abaana bana, tulina n'omuzzukulu. Ekkanisa eno eya Naluvule yakola ettabi eriyitibwa Kabulengwa Town Church, kati gye nsangibwa mu buweereza gy'emperereza. Era ngenda kubalaga abamu ku bakristaayo abamperekeddeko okuva e Kabulengwa nga tujja, kubanga we tuli mu kkanisa eya Naluvule SDA Church oba Mother Church, mwe tuli era mwe tusinziriza ffenna awamu. Nga sinaba kubalaga abaana kyemenyera balaga ku mulundi guli, nabo babalaga ku mulundi guli, naye kyensuubira nnyinza okuddamu okubabalaga kubanga oba oli awamu tebaaliwo ku olwo. Ekituufu ndi mwami mufumbo n'abaana bana, abalenzi basatu n'omuwala omu. Naye kansooke mbalaga ab'e Kabulengwa abamu abamperekeddeko mubalabe. Ate nsuubira mubalabe bakubidde kabbaayi, be bamu ku bamperekeddeko. Nsaba Mukama abawe omukisa, mwe bali kumperekerako. Ate mu ngeri endala njagala okwebaza abayimbi bano aba Wonders of God, era mwe muyimbira n'abamu ku baana bange, baana balungi, baagala nnyo okuweereza Katonda. Era ensonga lwaki buli omutuwa omukisa nabo nzija nabo kubanga baagala okuweereza Katonda waabwe. Nsaba Mukama abawe omukisa, aba Wonders of God, nga muweereza Katonda. Era nsaba Mukama ayongere okubeera awamu naffe. Kansabe n'abaana bano, mwannyinaze yanjudde abaana basatu naye abaana bali bana, kambasabe nabo bajje babawuubireko mu balabe baluwaye. Mwanguweeko. Abaana beebo nga bwe mubalaba. Amina, amina, amina. 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 Kale tweyanzege okutuwanga omukisa okujja kugabanako nammwe. Naye ab'e Kabulengwa sirowooza nga mwabalabye. Sirowooza nga ab'e Kabulengwa mwabalabye. Wangi? Mwabalabye?
Esebo. Kale. Babo batubuubira tubalabise. Okay, babawuubire ne mbalaba. Kale erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Olw'okuba nti obudde bugenze nnyo, tugenda kugabana ekigambo kya Katonda. Kansabe twewumbeke olw'okusaba. Tugabane ekigambo kya Katonda. Tatwebaze n'okusaba. Weebale Katonda waffe kubanga otuwadde omukisa natwe okugabana ekigambo kyo. Beera naffe Mukama oyogere gye tuli ng'okusima kwe kuli ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekigambo kye tugenda okugabana enkya ya leero ene waffe newankubadde kawungeezi kuba tuli mu ssaawa emu n'eddakiika ezigenzegenze. Kiriko omutwe gugamba nti nannyini buyinza bwonna. Nannyini buyinza bwonna. Nannyini buyinza oyo bwe njagala tugabane ekyawandiikibwa kye twasomye kye twasanze mu Makko essuula emu olunyiriri olwa 22. Nja kusaba omusomi wange gwe nayise naye ajja kubeera nga nsomera ebyawandiika bye tugenda okugabana. Kansooke Sebo jangu nsomere Makko essuula emu olunyiriri lwa 22. Tugamba lutya Sebo? Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga yabayigirizanga yennyini buyinza. Kubanga yayigirizanga nga ye yennyini buyinza. So singa abawandiisi. Soma olunya olwa 21. 21 bagamba nti ne bayingira Kaperinawumu amangu ago ku lunaku lwa Ssabbiiti. Weebale. N'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Weebale. Ebigambo bino Mukama waffe Yesu Kristo okuyigirizanga nannyini buyinza baali mu yeekaalu ku lunaku lwa Ssabbiiti nga bwe tuli. Bulijjo abawandiisi n'Abafalisaayo baayigirizanga. Naye ku mulundi guno Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayingira mu yeekaalu n'ayigiriza nga nannyini buyinza, era abantu bonna abaali mu yeekaalu ne bawuniikirira. Lwaki baawuniikirira? Kubanga bagambye nti n'ayogera nga nannyini buyinza. Era bwe munaasoma ennyiriri ezo mujja kweyongera okulaba biki ebyaliwo, kubanga nannyini buyinza yaliwo era yali azze. Nannyini buyinza ono Yesu Kristo, ensobo olyawo bwetaategeera ku mulundi guli ne mu kiseera kino alinga atategeerwa bulungi, naye ate nga ye nannyini buyinza bwe tuteekeddwa okwesibako. Era y'ensonga lwaki yayogera ebigambo bino mu Njiri ya Yokaana essuula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga. Olunyiriri olwo buli muntu yenna alumanyi bulungi. Yokaana Njiri ya Yokaana essuula ya 14 olunyiriri olw'16 bino byagamba. Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga. Yesu n'addamu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Ebigambo ebyo Yesu abyogera kubanga ye nannyini ki? Ye nannyini buyinza. Olw'okuba nti Yesu ye nannyini buyinza, buli kigambo akyogera ng'akissaako essira, kubanga ye nannyini buyinza. Era teyakoma okwo, n'ayogera n'ebigambo ebirala bye tusanga mu Yeremiya essuula y'omukaaga n'olunyiriri olw'16. Ebigambo ebyo katubisome busomi. Yeremiya essuula ya 6 n'olunyiriri olw'16. Omusomi wange nsaba obeerewo. Yeremiya 6 n'olunyiriri olw'16.
era ebigambo bino ayongera okwogera nga nannyini buyinza. Temulowooza nti ekigambo kino akyogedde leero, yali yakyogera dda mu nnabbi Yeremiya 6:16 agamba atya? Nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Muyimirire mu makubo mulabe. Muyimirire mu makubo mulabe. Mubuuze amakubo. Mubuuze amakubo ag'edda. Mubuuze amakubo ag'edda. Oluguudo olulungi gye luli. Oluguudo olulungi gye luli. Mutambulire omwo. Mwana wattu mutambulire omwo. Kale. Kale muliraba emmeeme zammwe ekiwummulo. Mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo, sooka okomeko awo. Yesu bw'agamba nti mutambulire mu makubo ag'edda, aba yeeyogerako ye kennyini. Yesu okuddamu mu Yokaana agaga nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, olw'eno Yeremiya yali yamwogerako dda. Yayitibwa amakubo ag'edda. Era gayagala tugatambuliremu. Kyevula nga yagamba eri mu Yokaana nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teyajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nsi. Kubanga ye nannyini buyinza. Obuyinza bwonna buli Mukama waffe Yesu Kristo. Oba kuwona, oba kulwana ntalo, kuziwangula, oba kugenda mu bulamu obutaggwaawo, oba obwakabaka, oba engeri yonna tugisanga mu Yesu Kristo. Era y'ensonga lwaki agambye nti Mukama n'agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti mutambulire mu makubo ag'edda. Kubanga amakubo ag'edda nannyini gwe ayitibwa ekkubo oba amakubo ag'edda ye Yesu Kristo, nannyini buyinza. Era y'ensonga lwaki ye Makka agambye nti nno n'ayigirizanga nga nannyini buyinza so singa abawandiisi n'Abafalisaayo. Lwaki? Nti kubanga tebasobola kuyigiriza nga ye bwe yayigirizanga, kubanga ye nannyini buyinza. Katayongera okugenda mu maaso, ono nannyini buyinza si waggulo, teyatandise kubeerawo ggulo, yaliwo kuva dda na dda. Kuva dda na dda ddi. Katusome ekitabo kya Nnabbi Mikka. Nnabbi Mikka essula 5 olunyiriri olwokubiri. Nnabbi Mikka ayogera atya? Nnabbi Mikka essula 5 olunyiriri olwokubiri. Twogera ku nannyini buyinza. Yaliwo ddi? Agamba atya? Agamba nti naye ggwe Besirekemu. Naye ggwe Besirekemu. Efurasa. Gwe omuto. Gwe omuto mu nkumi za Yuda. Gwe omuto mu nkumi za Yuda. Mugwe mwe mulifa. Gendi aliba obufuzi mu Isirayiri. Olabye? Okutambula kwe. Wadda na dda. Weebale. Emirembe nga teginnabaawo. Njogera ku nannyini buyinza eyateekawo ensi eno na byonna ebigirimu. Ye Nnabbi Mikka yamulaba ng'okutambula kwe wadda na dda nga n'emirembe gino teginnabaawo, oba ensi eno nga tennabaawo. Oyo gwe njogerako, nannyini buyinza eyatonda ensi eno. Ye nannyini buyinza era ye nannyini byonna. Gwe tuteekeddwa okwesiga, gwe tuteekeddwa okutambula naye, gwe tuteekeddwa okwebuuzaako buli nsonga yonna ebonyaabonya omwana w'omuntu. Tulina okutambula naye kubanga okutambula kwe kwadda na dda, emirembe gino nga teginnabaawo. Era tetuyinza kuva ku ono ku nannyini buyinza. Munsonyiwemuuko. Kaakati nannyini buyinza ono katweyongere okumwetegereza mu lubereberye essula 18. Njagala osoma empola ng'otandika n'olunyiriri olusooka. Lubereberye 18 tutunuulira nannyini buyinza. Nannyini buyinza, obuyinza abukozesa atya? Nannyini buyinza ono tumaze okulaba nti okubeerawo kwe kwadda na dda.
buli lw'osoma ekigambo kyonna nga kitandika ne Mukama baba boogera ku Yesu Kristo. Tandika agamba atya Ebibereberye 18 tandika ku olusooka. Lusooka lugamba nti Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule. Nti Mukama n'amulabikira awali emivule gya Mamule. Bwe yali ng'atudde mu mulyango omutuntu. Bwe yali ng'atudde mu mulyango omutuntu. N'ayimusa amaaso ge n'atunula. N'ayimusa amaaso ge n'atunula. Era abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Kaakati ebigambo bino tuyinza obutafuna budde bubisoma naye mujja kuddayo musome essuula eno ey'e18. Mulabe nga Mukama waffe Yesu Kristo ajja mu maka ga Ibulayimu. Ibulayimu baali bakaddiye nnyo nga tebalina mwana, naye Mukama n'ajja mu maka gaabwe n'abakyalira. Ebintu byonna ebyali biremye nannyini buyinza n'abituukiriza. Era y'ensonga lwaki ng'amaze okutuuka mu maka omwo ne bawaaniriza bino bye bigambo ebyaliwo nga batudde balya basanyuka. Ibulayimu ng'amaze okubaaniriza. Mujja kuddayo musome essuula eyo basobola gisoma neggwayo. Kansabe omusomi wange ansomera olunyiriri olw'10. Abantu bano nga balya oba nannyini buyinza ng'atugenda Ibulayimu yayogera bigambo ki? Agamba bw'ati. Agambe tulabe. N'ayogera atya? Wulira ebigambo nannyini buyinza bye yagamba ng'agamba Ibulayimu ne mukyala we abaali bakaddiye nga tebalina mwana. Wulira bw'agamba, genda mu maaso. Wulira nti munnange Saala mukazi wo alizaala omwana. Naye wesooka okubemu akafaananyi mu butuufu okaddiye tokyayinza kubeera ng'abantu abavubuka bwe bandibadde oba abakyala nga bwe babeera, naye ne bakusuubizwa nti ebiseera bwe biridda oliba oluteera olizaala omwana. Mu butuufu nange Saala simunenya okuseka oba okubuusabuusa okusinziira ku myaka nga bwe gyali. Genda mu maaso. Agamba nti Saala n'awulira mu mulyango gw'eweema. Mwana wattu Saala yali ali eri ng'awuliriza. Abakulu baali nga banyumya emboozi. Saala naye bambi yali awuliriza. Eyali ennyuma we. Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye. Bambi. Era nga bayitiridde obukadde. Newankubadde embeera ekutuuzizza ng'efaanana etya ng'olabika ng'aweddemu amaanyi n'essuubi ebyali mu Ibulayimu ne mukazi we, waliwo nannyini buyinza. Amiina. Waliwo nannyini buyinza. Genda mu maaso. So nga Saala takyabeera ng'empisa y'abakazi bweru. Weebale nnyo. Ekyo tujja kugendayo nnyo. Bwe naamufunye obudde mujja kusoma essuula eyo mulabe nannyini buyinza kye yakola. Kati nga tugenda mu maaso okuva ku lunyiriri olwo, genda mu maaso ssebo okome ku lunyiriri olw'15. Genda mu maaso. Tukyali awo. Yes. Saala n'aseka munda ye. Saala mukazi wattu n'aseka ng'era bwe nagambye nti mukazi wattu yali mutuufu okuseka kubanga yali aweddemu amaanyi n'essuubi. Nga naffe bwe tuli mu nsi muno n'olabika ng'ebiseera ebimu aggwamu amaanyi n'essuubi. Naye tulina okwesiga nannyini buyinza. N'ayogera atya? Nga mmaze okukaddiwa. Nga mmaze okukaddiwa bannange. Egamba nga baweddemu essuubi ebigamba biggwayo okuggwamu ssuubi. Yeeyogera. Era ne mukama wange ng'akaddiye. Ne mukama wange ng'akaddiye. Kinaasoboka nze okufuna omwana. Naye nga beerabidde nti ye nannyini buyinza bwe baali boogera naye. Mukama n'agamba Ibulayimu kiki ekimusesezza Saala. Mwana wattu kato wulira nannyini buyinza ali okumanya nannyini buyinza ono. Saala yasekera eri mu nnyumba gye yali oba mu weema. Naye bano baali eno mu muti. Nannyini buyinza akebera emitima. Omutima gwo n'ogwanga agumanyi. Era amanyi ky'olowooza ne ky'oteekateeka. Laba nannyini buyinza bw'asoba omutima gwa Salaayi ali eri mu nnyumba. Amulabye ng'aseka mu mutima gwe. Genda mu maaso. N'ayogera atya? Mazima ndizaala omwana nga nkaddiye. Bannange nyiza okuzaala omwana nga nkaddiye. By'abyogera mu mutima gwe. So yali tabyatuula na kamwa. Waliwo ekirema Mukama. Wulira Yesu ye yaddamu. Nannyini buyinza addamu agamba atya?
waliwo ekirema Mukama. Waliwo ekiyinza okunnema, waliwo ekirema Mukama, kubanga nze nannyini buyinza. Mu biro ebyateekebwawo ndikomawo. Mwana wattu nti mu biro ebyateekebwawo ndikomawo. Ndikomawo w'oli. Ekiseera bwe kiridda. Sawa weekomeraawo. Ekigambo kye mbadde njagalayo agambe nti waliwo ekirema Mukama. Nannyini buyinza waliwo ekiyinza okumulema. Newankubadde embeera efaanana nga bw'erabika oba nga bwe tuli, naye tulina essuubi kubanga nannyini buyinza waali. Era njagala okwebaza Katonda, njagala okwebaza nannyini buyinza kubanga era ebiro bwe byatuuka ekigambo kyeyogera kituukiriza. Yakituukiriza luddawa? Tutali ku lubereberye essuula ya 21 olunya olusooka paka ku lwokubiri. Nannyini buyinza yakola atya? Lubereberye essuula ya 21 olunyiriri okuva ku lusooka okukoma ku lwokubiri. Yanguwa kubanga obudde butudduseeko. Nti Mukama n'ajjira Saala. Nti Mukama n'ajjira Saala. Nga bwe yayogera. Sooka olinde topapa nnyo. Ekigambo kiri nagambye nti buli lw'otandika n'ekigambo ekigamba nti Mukama baba boogera ku nannyini buyinza oba Mukama waffe Yesu Kristo. Genda mu maaso. Mukama n'ajjira Saala. Nti Mukama n'ajjira Saala, mujjukire nga bwe yagambye eri mu lubereberye essuula ya 18 nti ebiro bwe biridda ndikomawo gy'oli. Kati wuuyo akomyewo nannyini buyinza. Nga bwe yayogera. Nga bwe yayogera. Era Mukama n'akola Saala nga bwe yagamba. Era nga bwe yali akigambye. Saala n'aba olubuto. Saala n'aba olubuto. N'azaala Ibulayimu omwana w'obulenzi. N'azaalira omwana Ibulayimu omwana ow'obulenzi. Twaligambye tutya. Amina. Ye nannyini buki? Ye nannyini buyinza. Ng'akaddiye. Ebiro ebyo. Ne bwe weekomeraawo. Kye mbadde njagala kye kino nti yali yamusuubiza kubanga ye nannyini buyinza nti ebiro bwe biridde bwe biti ndikomawo. Era Saala oliba olubuto era bwe kyali. Saala n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ayitibwa Isaaka. Mujja kuddayo musome essuula eyo eya 21 mulabe nannyini buyinza. Njagala okwebaza Katonda kubanga nannyini buyinza bye yasuubiza wa kubituukiriza. Yatukakasa atya Yokaana 14 olunya olusooka okukoma ku lwokusatu nga nsemberera okumaliriza kubanga obudde butudduseeko emisinde emiyitirivu nnyo. Agamba atya? Enjiri ya Yokaana essula ya 14 olunya olusooka okukoma ku lwokusatu. Nannyini buyinza bino byatukakasa newankubadde embeera efaanana nga bw'erabika, bino bikovidi, bino biki n'ebitaliiyo byonna sitaani byatutiisatiisa n'okutukangakanga. Naye nannyini buyinza kino kyagamba. Agamba nti omutima gwammwe tegweraliikirira. Lwaki emitima gyaffe gyeraliikiridde? Tulinga abeerabidde nti nannyini buyinza taliiwo. Genda mu maaso. Tumukkirize Katonda era nange munzikirize. Agambye nti tukkirize Katonda era naye tumukkirize. Ennyumba ya kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Ennyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Ekikyo n'ekyange n'eky'omulala gyekiri. Singa kiri bwe kityo. Kimwera singa kiri bwe kityo. Nandibagamba. Yalibadde atugamba. Kubanga ngenda okuteekerateekera ebifo. Kubanga agenda kuteekerateekera ebifo kubanga ye nannyini buki? Ye nannyini buyinza. Genda mu maaso. Ngenda okubateekerateekera ebifo. Oba agenda kuteekerateekera ebifo. Ndikomawo nati. Ekigambo ekyo akizzeemu nga bwe yagamba Ibulayimu nti ebiro bwe biridda ndikomawo nate era Saala aliba olubuto ne kituukirira. Ekyaffe kye kitaatuukirire okutwala mu kutuwa obulamu obutaggwaawo. Ne mbatwala gye ndi. Atusuubiza okututwala gy'ali kubanga ye nannyini buyinza. Nze gye ndi. Eyo gyali naffe gye tujja okubeera. Amiina bannange. Amiina nnyo. Kubanga atusuubiza ye nannyini buki? Amina. Tusembera okumaliriza. Ebigambo bino bye njagala tusembeyo nabyo. Kubikkulu essuula ya 21 okuva ku lunya olusooka okome ku lunya olw'omusanvu. Ebigambo ebisome mpolampola. Agamba atya ssebo? Kubikkulu 21 tandika ku lunya olusooka paka ku lw'omusanvu. Agamba atya? Nannyini buyinza bino byategekedde abantu abatambudde naye kubanga agambye nti ekkubo n'amazima n'obulamu. Ge makubo agedda bwe tuteekeddwa okutambulira. Nendaba eggulu erijja n'ensi empya. Eggulu erijja n'ensi empya alitegekedde abo abeesize kubanga ye nannyini buyinza.
Kubanga eggulu olubereberye. Kubanga eggulu olubereberye liriko endwadde, eriko buli kintu, etaliiko bwenkanya newankubadde amazima nga ligenzi. N'ensi ey'olubereberye nga bigenzi. N'ensi eno ey'olubereberye okuli endwadde, okuli buli kintu, ne bakunyagako ettaka, ne batwala ebibyo, ne bakola buli kyebizibu kyonna nga bigenzi. N'ennyanja nga tekyaliwo. Mwana wattu n'ennyanja etta abantu enkya n'eggulo nga nayo tekyaliwo. Ndaba ekibuga ekitukuvu. Mwana wattu ekibuga ekitukuvu gye kiri ekitegekeddwa ggwe nange kubanga nannyini buyinza ekyo kye yagamba yagenza okuteekerateekera ebifo. Yerusaalemi ekijja. Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu. Nga kikka okuva mu ggulu. Ewa Katonda. Nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda. Nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Naye mpulira eddoboozi eddene nga liva mu ntebe eryo nga lyogera nti. Ne bwe weekomeraawo kubanga nannyini buyinza kye yatusuubiza atugambye nti eggulu erijja n'ensi empya byatutegekedde nannyini buyinza bibyo gwe nange. Kye tuteekeddwa okukola bwe kusigala nga tutambula naye newankubadde embeera efaanana bweti, newankubadde embeera mbi nnyo, newankubadde ebintu bifaanana bitya, naye nannyini buyinza waali. Baganda bange ne bannyinaze abampuliriza, nsaba twongere okutambula ne nannyini buyinza kubanga byonna ebitambula tewaliiwo kyatamanyi. Okutambula kwe kwadda nadda, okutambula kwe si kwa leero, okutambula kwe kwadda nadda nga n'ensi eno tennatondebwa, nga n'ensi eno tennabaawo. Nsaba Mukama atuwe omukisa kubanga olunyiri lwagambye lutaguzzaawo nalwo. Makka essuula esooka n'olunyiri olw'abiri ng'olunyiri lugamba nti Yesu n'akola atya? Yesu n'akola atya? Nti Yesu yayogeranga oba yali abulya mu yeekaalu nga nannyini buki? Nannyini buyinza. Era y'ensonga lwaki atugambye nti katuleme okutya newankubadde okweraliikirira kubanga eggulu erijja n'ensi empya byatutegekedde gyebiri. Nsaba Mukama atuwe omukisa. Nsaba n'ebigambo ebyo bye tugabanye tutambule nabyo kubanga bwe tutambula naye ye nannyini buyinza eyaliwo nga n'ensi eno tennabaawo, eyatonda ensi eno, eyatonda abantu bonna. Nsaba ekisa kya Mukama waffe kibeere naffe ffenna ne yonna gye muli, naffe ffenna tutambule ne nannyini buyinza kubanga obuwanguzi bwaffe bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kansabe. Amiina nnyo ssebo.